Okay, ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako wenna ali eyo. Webale okugoberera channel yaffe, webale okwagala Ssenga Mabirizi. Happy New Year 2022. Mwebale okusubscribinga, mwebale mwenna abasharinga. Ssenga Mabirizi nga bulijjo era nkomyewo. Era ndi ku bakyala, ntera nnyo okwekubira ku bakyala. Lwansonga nti abakyala muli musingi munene nnyo eri eggwanga lineeno. Ate omukyala gwe musingi ogukola amaka. Yensonga lwaki mbeekubiirako nnyo. Guno nno mwaka mupya tulina okukola ebintu byaffe nga bipya. Omukyala olina okubeera nga oli muyonjo. Singa guli omwaka guweddeko ng'omwami wa complaininga, olina ebintu ebiwunyawunya wansi, tayagala kugwa ku bakuli, talina n'ekimu kyayagala kukola olw'obukyafu bwo. Enkoowa ziwunya, zonna za black, bannanga abakyala. Abaami bwe bakomplaininze nnyo nti no temukola ki? Temunaaba. Mulekeraawo obutanaaba. Sigamba okunaaba omubiri gwonna, wabula okuyonja ebitundu byammwe ebyo ebyekyama okubeera nga birabika bulungi, nga tebirimu kasu konna kavaayo. Ng'omukyala bw'omala amazzi gaba tegawunya wadde n'omulundi n'ogumu. Naye ekyo ekintu oyinza kikola otya? Nina akapya, njagala ofune omubisi gw'enjuki, ofune sukaali, ono yennyini gwe tukola ki? Gwe tunuuna. Mugatte wamu omubisi gw'enjuki. Oba bw'oba tofunye omubisi gwa njuki, funa black seed. Mwe abakyala abalina ebikyafu wansi, ebintu bya black. Funa black seed, funa sukaali, bimikisinge wamu. Bw'omala obimikisinga, kwata ebintu ebyo, biscrubbinge wansi eyo, mpola. Toscrubbinga nnyo, wabula scrubbinga mpola okumala eddakiika zeezo 5. Kinkolere okumala wiiki nnamba, ojja kulaba nga ewabadde ebya black bivuddewo. Skin yo eteredde oba efaanagana n'omubiri gwo gwennyini ogutali gwaki, nga si ya black wabula ng'efaanagana n'omubiri gwo oguno, face, emikono ng'ofaanagana wenna nga tolina bya black wansi eyo. Ate awo okwate ennimu nabagamba egoba akasu. Abakyala abafumbo mwesuleyo gwa naggamba. Naye bino ebintu singa mubikozesa ne mubinywererako, ebintu bino bisobola okuwangaaliza amaka. Omanye ekisinga abasajja okubeeta mu mukwano oba nammwe abakyala kwe kusanga munno nga mukyafu n'akukiisinga ng'akamwa ke kawunya okufaako obufi, ng'akamwa kawunya. Mu butuufu olwo toddamu kufuna appetite yemukiisinga. Kati omusajja singa akugwa ebbakuli n'asangayo ebiswa ebyo ebibi, olowooza anaddamu? Beeba abasajja be musanga n'agamba nze ebbakuli yantama, naye ng'ayina gwe yakikolako, nga mukyafu muzibu. Abalala abakyala mugenda mu kikolwa nga muli mu nsonga. Ekyo nno kiyinza okuva ku mwami olw'amaddu g'aba ayina. Naye ate kansooke ngambe kino abaami, kibi nnyo okwegatta n'omukyala ng'ali mu nsonga. Lwaki? Nti aba afulumya bikyafu. Kati ate gwe mumuyingira opampinga ozza munda, kitegeeza ebyandibadde bifulumye byonna biddawa munda. Ojja leetera mukyala wo olumizibwa enseke, ojja leetebwa mukyala wo okulumizibwa infections, ebirwadde by'ekikaba. Mbadde ndi wali nti abakyala mumanyi okukola okwetaba mu bino ebikola by'omukwano nga muli mu nsonga ez'ekikyala, ate n'oyagala omwami waakugwa ebbakuli, naye nga gyagwa ebbakuli ebivaayo tebitegeerekeka. Oba oluusi ovuddemu ezo ensonga, ogenza okwegatta n'omwami wo naye nga wazivuddemu ggulo, ekisu kiri kiba kikyaliyo. Ate mu kubeera naye tolina kyokozeewo nti oba kanfuna akalimu nkayiseeyo, munnanga nsange nga kali akasu kakoze eki? Kavuddeyo. Abakyala mwetereze. Guno omwaka saagala kuwulira mu bufumbo bw'abakyala nga bukola ki?
nga bukyankalana wate gwoli yanobye nti ate ono omukyala wange ali bwati. Complain ezo sizaagala, mpulira nga nzikooye. Omukyala tokoowa kwefaako, tokoowa kufa ku mwami wo. Kyewatandika naye nga kwana, kyewatandika nakyo kitwalire ddala mu maaso. Omukwano tegugenda kuggwaawo, gugenda sigala nga gugenda mu maaso. Mukitegedde baswiti? So mbasaba mugoberere nnyo ebintu bye mbagamba kubanga bintu bikulu nnyo ate biyimirizaawo amaka gammwe. Abaami bammwe bibakuuma, omwami n'atayenda n'abeerawo ng'akunywereddeko. Bw'agenda ewa Nalumansi n'alaba nga mukyafu akomawo n'agamba kangende eri mukyala wange, mukyala ndudde naye simufunangamu kizibu kineeno. Kitegeeza okola ki? Weefaako. Nabagamba nti omukyala bintu bingi nnyo by'otalina bulwa mu kisenge. Bw'oba oluli obadde tobikozesa kati bikozese. Okimanye nti akadagala kange akataiti kali wali. Kano mwami wange singa ajja nga siri mu mood za sex, nja kukwata kano akantu nkeeteekeyo nserere bulungi ansange nga ndi ready. Siina bwagazi. Obudagala obubeere mu kisenge ky'obukuumi ng'omukyala. Nti omwami omukyala omufumbo alina okubeera bukiseera ng'ali ready. So gwe nkusuubira okubeera nga buli kimu kyenjogerako tekikubulako mu kisenge oba nakyo kubanga obyetaaga. Mwekole nnyo service kintu kikulu mu maka. Ategezaako okulaba ng'obeera wanjawulo buli kiseera eri omwami wo. Ebirungo mubyongeremu, ebirungo byongeremu. Gy'okoma okwerunga buli omwami wakugendako tests zibeera zaawukana. Gy'obadde otestinga woti ate kati oliwo oti kiki ekituufu kyesinaba tegeera eno n'afuba akole ki akinoonyeeyo lwansonga oli mukyala mukimu tetenkanya. So omwami ajja kwesibako nnyo kubanga alina byasuubira ebirala byatannazuula. Omwana yayimba n'agamba olina bingi by'otannalaba kati ggwa mweri ettuluba sajja omugambe bingi by'otannalaba. Buli kiseera muweki essuubi olaba obufumbo obujja tambula bulungi. Nze Senga Mabirizi nsangibwa Mulago ku bbiri opposite n'ekyaki ya Kakande. Omukyala atalina mazzi, omukyala ayagala okufunda, omukyala atalina bwagazi, mujjemba w'eddagala likolerawo express n'obeera n'omwagalwawo nga mutuufu ta complaininga nga buli kimu kigenda bulungi. Enamba y'essimu eriziwa 70 4 737 14. Mubeere bulungi, mweraba.